Mu February wa 1964 gavumenti ya Congo yakawangamula bwe yalaga ensi omu ku bajaasi ba Uganda abaali bakwatiddwa lubona ng'ayambako abajambula abaali bayeekera Congo n'ekigendererwa ky'okusuula gavumenti ya Joseph Kasavu. Omujaasi ono bwe yabuuzibwa amannya ge yagamba nti ye Bosco era mbu yali agenze n'ekibinja ky'abasajja 30 n'ekigendererwa ky'okuggyako gavumenti ya Congo. Bino Dr. Obote yali Prime Minister ebiseera ebyo yabyegaana era n'alangira Congo okwagala okutabangula eddembe wakati w'ensi zino zombi.